waliwo amateeka agafuga parade z'amagye nti olina okufuna olukusa n'ogenda mu kifo ekiri gazetted nti oba Kololo oba Kyankwanzi n'okola parade naye kati gwe obanga oli Kadingo ne weefuula omusirikale ng'oyita mu mukulembezewo ng'akola statement egamba leero mwambale bino ebya red nkya mujja kwambala ebiwomboola oluddako mujja kutwala obuyinza ggwanga nga lirina obukulembeze obulifuga ggwanga kye ligenda okukkiriza ebikola ebyo nyala kukubuulira ekirala gavumenti eno egumiikiriza waliwo munnamawulire omu bamuyita Mufumbiro owa National Unity Platform yavuma General Mulamba omukyalo omukulu maama waffe jjajja waffe namugamba kale kino ekitazaalangako kwegamba n'ovuma omuntu omukulu n'omujolonga n'omuteeka ku ttaka tebamukwata bamuleka naye bagenda okukwata ng'olina omusango gw'ozizza kyova olaba be bakwata babatwala mu kooti oba tolina musango funa bakuliidabo ku kirungi ebibiina NRM erina balooya National Unity Platform erina balooya buli omu alina balooya kino ekyokumenya amateeka tekiri mu bannabyabufuzi abavuganya gavumenti bokka naffe abatavuganya gavumenti tumenya amateeka so nkubiriza abavubuka balekera beewale okumenya amateeka okukwatibwa womenya amateeka regardless oba gwani oba gwe Barugahara Bala Mwateni bajja kukwata so olina okwewala okubutamenya amateeka okugondera gavumenti eriko gavumenti egyo oyagala ejjeeyo mu future ekusange ng'oli mulamu so kibi baba bakwata bubi nkivumirira singa baba bakwasa bubi naye baba bakwase professional ne bakuteeka mu motoka yaabwe bulungi n'otuula ne bakuvugako ne bakutuusa owaka nga olaba oli omwana omuyimbi ow'enakawa meya ow'enakawa Mwami Nubianli nga tebakukubye ekirungi naye bakukwata ne bakutwala mu kooti mu ssaawa 48 tewali teeka gavumenti lye beemenye omuntu abeera innocent paka nga gavumenti oba kooti ng'esazeewo nti ono ali guilty gavumenti kooti oba tenasalawo gavumenti erina kukwata kooti gyagamba nti ontalina musango era bajja kusumulula so nsaasidde nnyo abo bonna bakwatiddwa awo ne baleka abaana kubanga abaana be bakama bange nga basigala nga tewali abalabira bajja kunyongerako ekizibu ekirala naye twewala okumenya amateeka nti lwakuba tulina abaana tetumenya amateeka tukuume abaana baffe tubeeremu tuwe gavumenti ekitiibwa tuwe amateeka ekitiibwa bwe tunakozesa olulimi olubi nga tunoonya obululu nojja kuba mu press conference kubanga oyagala kusanyusa abantu n'oyogera by'osanze twandibadde tubyewala ffenna tewali yanemerera abasigalayo basigalayo nga kyeyagalire bali 32 ababiri ne babwa beyiro 23 ne bawuliriza strategic guidance yange wanasaba president abawe ekisonyiwo asabe emisango gye babavunaana gikole ki giveewo nangamba sijja kuvaawo babasalire bamala obasalira ne basaba pardon ya president ekiri mu mateeka bwe basaba pardon kwa bakkiriza nti emisango twagizizza nze nga siri nayo nze siri munamateeka nali Kampala mbeera ntinda so ne bakkiriza emisango gyabwe ne babawozesa ne babasalira ne mpandika ebbaluwa ne tugenda ne tubajjayo mufo ky'okumpa ekimuli ekingamba nti weebale nnyo badduka kavula abamu 3 ku bo nagamba ono yatukase yakoze kino nakino mu bamuyita Sami nti yatukase nenewunya abantu baagala ki omuntu abayamba yaliwa so abazadde abamu abankubira nga basanyufu nabayamba bano abavuka balinga 6 abo bayita bampaji Kiwaga bo bagamba otusonyiwa otya tetulina musango tubikane tumamirike tugende mu maaso so bo bali mu kooti era babeera beewozaako kati zisobola kuyingira mu musango gw'omuntu atalina musango nyingiramu ogwo gw'abalina omusango abakkiriza ensobi zaabwe so abazadde bonna siri minisita wakujjayo basibe ne minisita wakukola mirimu emirala gyonna naye n'abasibe kinkakatako ng'omuntu alina obuntu bulamu okubayamba abo kwabo abasigalayo abajeema tebajja wange kunsaba kubayamba bagende mu kooti babasalire oba basinga emisango gavumenti ebaliyirire